ye mukulu oyo gwe bayita fire Bongoley Lutaaya. Omukulu Eddy Kenzo yabadde ava side z'omu America mu mpaka za Grammy Awards n'asobola okuba teyatuza olukiiko lw'abamawulire press conference n'asobola okuba nga abategeeza bingi nnyo byeyayogeddeko omukulu ono olw'ensonga nti amawulire mangi nnyo gadde gamwogerako nenga gadde gasinze nnyo ku luyimba luno lwe bayita Born in Africa lwe yaddamu omwaka gwa 2021 kutegeezako nti oluyimba luno lweyongedde okuba lwafunye ebbugumu olw'ensonga nti omukulu n'etaddeko ebifaananyi abantu ne beebuuza oluyimba luno Eddy Kenzo oluyimba nga lwonoonye okufaako obufi mu mbeera etaali nnyangu wadde n'akamu. Eddy Kenzo yagedde ku bingi, yayogedde ku nsonga za Big Eye abayimbi okuba obutabawa connection n'abyogerako nenge eryaseze okuba ate nga likola lyeri omukulu ono fire Bongoley Lutaaya we yagambidde nti omukulu fire Bongoley Lutaaya musinga amaanyi nti ennyimba zonna ze yakuba Eddy Kenzo ye agamba nti amaanyi ng'agereganyiza ku YouTube views okumaanyi g'ayina nenga bwe tuba tuzeeko emabega omukulu ono fire Bongoley Lutaaya yazaalibwa December yazaalibwa nga 19 ogw'ekumi 1955 n'atufaako nga 15 December mwaka 1989 yafiira ku myaka 38 egy'obukulu. Wetwogerera bino okubyogera fire Bongoley Lutaaya amaze emyaka 33 ng'afudde nga tetwerabidde internet yatandika mwaka gwa January nga mwaka 1983. YouTube Eddy Kenzo gyagambako yatandika nga 14 February mwaka gwa 2005 wetandika okuba ate ng'evuganya nga tuzeeko emabega omukulu gwe bayita fire Bongoley Lutaaya emyaka gya 47 yali wa tabbu nnyo ng'ayimba nga tewali internet wadde YouTube, Facebook, Instagram byonna n'asobola okuba ate ng'ekintu yakikuba paka wasobodde okuba ate ng'okiwulira wadde omukulu Eddy Kenzo naye asobodde okuba ate ng'akubye ekiki ne babuuza ku bbanga lyonna lyakubidde obuzito bw'ennyimba ze bw'oba ozigeranyiriza ne za fire Bongoley Lutaaya akadde kano tuyinza obutagendera ku views eziri ku internet olw'ensonga leero oyinza okusanga oluyimba nga lwabuwemu nga lulina views nga mmeka naye obuzito Eddy Kenzo ayinza okugamba nti ayina ennyimba ezizitowa naye omukulu fire Bongoley Lutaaya ayinza okuba ensawo gy'ayina yerimu golode nga Eddy Kenzo ensawo gy'ayirimu erimu mayinja ndowooza okitegedde obuzito bw'ennyimba eza fire Bongoley Lutaaya lwe bayita Born in Africa ozimu ku luyimba bwe nali mpulira ku mboozi ya fire Bongoley Lutaaya agamba nti Born in Africa oluyimba no lumulumye nnyo olw'ensonga nti wagendedde okufiira ate batandikidde okuba ate bamutegeera nti asobola okuyimba fire Bongoley Lutaaya wadde Eddy Kenzo naye yekkiririzaamu kubeera nti abadde confident n'agamba nti olina kusooka kwekkiririzaamu nga gwe n'oyogera ekikyo ngenda kuwa ebigambo bya Eddy Kenzo naye mbadde njagala okuba ate nga nkuwako katini nnyo tuleme genda atunenye Eddy Kenzo ng'ate tutegedde bulungi fire Bongoley Lutaaya bwazitowa otegere nti fire Bongoley Lutaaya music we yali muzito nnyo era tayinza butuuka wadde kota wadde hafu ya Eddy Kenzo nga bwenkutegeeza fire Bongoley Lutaaya omukulu ono endongo yagikubira ddala era nga ennyimba nnyingi zasobola okuba ate ng'akuba fire Bongoley Lutaaya nga bwenkutegeezaako nti mwaka nga bwe gyasobola okuba ate nga gitambula egy'enkaaga n'ensanvu awo yali mu kiraasi ya senior 3 yali side z'ekkololo eyo wasobola okuba ate nga biviiramu ebitabo n'agamba sigenda kuba ate nga nziramu kusoma awo nno yegatta ku mukulu gwe bayita Hope Mukasa obudde obwo yalinawo bandi ye ng'etambula mpola mpola yamuyigiza okuba ebivuga n'atandika okuba ate ng'akuba amabala ag'enjawulo obudde obwo agali mu kibuga Kampala waliwo gye bayitanga Cape Town Villa waliwo endala omukulu ono fire Bongoley Lutaaya ng'akuzeekuzeemu yasobola okuba ate ng'atandikawo bandi gye bayita Vox International Band awo nno we yagitandikira ne bitambula bwe byagaanamu kati ne bannafa bannaye Buwalis ne bamuwamu ssente n'agitunda awo nno we yavaayo ne yegatta ku Echo Jazz Band eno Echo Jazz Band yakubiranga mu Barracks obudde obwo n'etambula omukulu oyo yalina ekirooto mwaka gwa 1997 February nga 2 yalina ekirooto ekyokugendako e Congo ku miitingi omusajja gwe bayita Franco yayongera okuba ate ng'akukuka mu kkuba ebivuga yatambula mpola mpola n'aserengeta paka Congo bwe yatandika okuba ate ng'akuba mu mabaala gonna era kigambwa nti n'ekirwadde ekyamukenenya ayinza okuba yakisena eyo mwaka gwa 1971 omukulu ono yasobola okuba ate ng'atandika okukwatagana omukulu gwe bayita Franco 1973 yafulumya oluyimba lwo lwasookera ddala bwe yali e Congo ng'abikooyekooye kwe kuba ate nga yingira yakomawo mu Kampala ne yeegatta ku bakulu bayita Peterson Mutebi obudde obwo bagiyitanga Crane Band ne batandika okuba ate bakikuba Crane Band ng'evuddewo mwaka gwa 1981 obudde obwo bajjukira bwali lwa lutalo obote nga bazitaani
zikafyu nga zikoma sawa 2 tewakyali kuba ndongo. Omukulu Hope Mukasa yina bandi ye gye bayita Mixed Talents. Ono yakwatagana abasajja abo n'agamba tuyinza okikuba. Olutalo nga lunyiyitize nnyo, omukulu Hope Mukasa adduka Kenya n'afuna ekirowoozo kwegenda e Sweden. Ng'atuuse Sweden omukulu Hope Mukasa kwe kuba ate yalowooza ku banne bano be yali akuba naye okuli Fire Bongo Lutaaya, okwali Sami Kasule, waliwo abalala Bire Mutebi n'abalala bangi nnyo abategeeza nti mweyiye muyingire Sweden. Era kigamba nti be bano abasajja abasookera ddala mu ggwanga okuba ate nga batandika okuba ekyeyo. Gwe kutegeezako ye Fire Bongo Lutaaya omukulu Eddy Musuza gwe yegeragalanyizaako n'agamba nti views z'alina oba olyawo zizitowa. Abasajja bakubiranga tebyali byangu wadde n'akamu. Omukulu n'ennyimba yasobola okuba ate nga yazikubira ddala, era we yatuukire Sweden eyo bakola ebintu byali by'amaanyi nnyo. Yakwatagane ba Hope Mukasa ne batandika ekyeyo nga bakuba ekyeyo ku makya nga booza ebintu bakola biki ekawungezi bakuba endongo. Era bayinawo bakolawo bandi bagiyita emito bande yavaamu ne bagituuma Savannah band mu myaka gya 1984. Bakwatagana n'omukulu yali producer amita Dr. Aban asobola okuba teyabayambako okutambuza endo. Gwe nkutegeezako Fire Bongo Lutaaya omukulu Eddy Musuza twagala tumubulire bulungi nnyo nti omusajja ono endongo ye yatambula etya. Ebigambo nno eby'omukulu Eddy Musuza bye bino nno ng'agamba nti okuddamu oluyimba lwa sooka owulira onampa endowooza ku Kenzo ono. This is what I can say about that song. Okay? Kyenyinza okwogera ku luyimba olwo kiri nze naddamu oluyimba olwo not because zimbo luweko gye luntwala zinatuuka dda. Nyina ennyimba ezirina miliyoni 10 mu miliyoni 5 mu ku YouTube okwo. Andi oluyimba lwa Fire ndowooza lulina miliyoni 1 luvannyuma lw'emyaka kubanga ameka. Oba kitegeeza Fire talinayo oluyimba lusinga lwange lunene. Ekyo nkyogerera wano. Numbers don't lie. I respect the legendary. Mwanye ekitiibwa nsonga lwaki n'oluyimba olwo naluzemu. Kyanzizaamu oluyimba nsobole okuba nga ndongerayo ku muntu ataalumanya. Mwandabako oluyimba olwo nga nduyimba e Puerto Rico. Senga saaluyimba ani yandiruyimbe ani yandirutegedde. But I'm trying to promote my country by all means. Oluyimba lulungi. Omusajja yalukompozinga nga ali Sweden ng'agezaako okulaga obulungi bwa Africa. Tulilaga ennyo nti yaluyimba si munakenya munna Uganda. Kaakati tetusobola kuleka lufe lutyo lusindaale nga tufunye akazindaala akanene. Nagezaako okuluddamu nduteeke ku bigger stage. Omuntu alumanye amanye ne Fire. Owekitegeera. Ebigambo ebyo nkakasa nti obiwulidde bulungi nnyo. Ategeezezza nti amaanyi g'ayina awo nno bwe tuba tuzze ku buzito bw'ennyimba eza Kenzo n'eza Fire Bongo Lutaaya. Mbadde ndaba ekiwandiiko wano omukulu bamuyita Odwin Nsubuga ategeeza nti omukulu Eddy Kenzo toddamu kwegeraganya ku basajja. Omusajja eyafa yakola ebyafaayo bye kati gwe amawulire gakoleddeko ono ng'ozimba brand ate ng'oluyimba luwazzeemu walwonoonye. Tobangako omuyimbi, tobangako wadde omuzinyi era omuntu ow'amaanyi teyeenyumyako tagenda mu press conference n'agamba nze ndi w'amaanyi. Odwin Nsubuga bw'ategeeza. Omuyimbi bamuyita Irene Ntala ategeezezza Eddy Kenzo mbadde nkuwa ekitiibwa era nga tukwenyumirizamu n'ebigambo bye wayogedde. Akadde kano ogenda mulaba ku zi radio asobole okuba ate nga kamala okuwumulamu kati nenzije. N'omukulu Eddy Musuza anti yagambye Fire Bongo Lutaaya musinga obuzito okusinziira ku mutimbagano. Myaka 33 egiyise ennyimba za Fire Bongo Lutaaya zikuba mu Christmas buli mwaka paka emyaka egirijja. Soko lindeko owulire bino nzije. Tukyali ku mukulu gwe bayita Eddy Musuza n'omukulu gwe bayita Fire Bongo Lutaaya. Olulimi luyinza okuba lwawabyemu naye nga biye ebigambo byayogedde agamba nti ennyimba ze oba olyawo n'ennyimba zo zaawukana bw'oba okomparingidde omukulu Fire Bongo Lutaaya bakubira. Radio zaali ntono, radio yali emu, TV nga ntono, okutambuza endongo ng'olina kozesa teepu naye olaba yasobola okuba ate nga akikuba ng'ennyimba ze Christmas. Abayimbi bangi nnyo bakuba ennyimba za Christmas ne buli wowulira oluyimba lwa Fire Bongo Lutaaya ng'omanya tuyingidde Christmas. Eddy Kenzo yagamba nti okuddamu oluyimba wadde bagambye nti yaluzeemu bubi agamba ye style ye. Ekyokubiri nze oluyimba si musiru kuba bakutuma omusiru tondeeta sobola kukwata luyimba ate nenduddamu lwennyini ng'oli bwe yaluyimba ate nze sinze Fire mba nyina oddukyusa nendukola mu nkola nze gyenda banga ejja mu mulembe gw'endimu. Guno omulembe gwaffe gwa mudigito tuli badigizi. Nyina oduteekamu ekibaala. Ekyokubiri nyina odufuula Eddy Kenzo nyina okulujja mu Fire nendufuula ekirala oluyimba luli olwa Fire lukyaliyo.
buli muntu era ali eyo nga olina akajanja n'ennuku genda owulirize nze nandibadde nfuna credit ey'amaanyi ennyo nandibadde nfuna credit y'amaanyi nnyo okuddamu oluyimbo kuba ndi mu kupromotinga legacy ya mugenzi ne family ye olwaleero naluyimba epotoliko ngenda luyimba Senegal ngenda luyimba Ghana. Eddy Kenzo ye bwalowooza nti apromotinga Fire Bongoley Lutaaya kumbe ye promotinga mu nsonga eyo kuba kati akadde kano Fire Bongoley Lutaaya teyetaaga promotion oba byonna yabikola ndowooza buli December egwawo Kenzo si kudda mu luyimba lwa Fire Bongoley Lutaaya lwali badde muteekamu kiyamba Eddy Kenzo ku nsonga ezo ye bwategeeza naye bw'oba oyina ensawo mwenna muyina ensawo naye Eddy Kenzo ensawo gy'alina y'amayinja ono alina ya golodi Fire Bongoley Lutaaya omukulu Edilisa Musuuza nga bw'owulidde ataddemu ndowooza entonda agambye nti abataagala dduwuliriza bawulirize olukadde oba oli awo Eddy Kenzo wuuno yabadde mu press conference Edilisa Musuuza Kenzo hustler. I hustle each and every day to make my people proud. Those who love me and those who follow. Seguya muntu yenna. The city politician munesibye okunonya bwagizi. Seguya muntu yenna. Kola mulimo guno ntunda music yagadde namtola tayagadde namuleka so temunengeza nnyo. Awulira nga tobyagala bireke. Ekitegedde. Abagamba nti ennyimba ze tezanyumye. Fire Bongoley Lutaaya yakola ebyafaayo. Nga tabadde muyimbi w'amaanyi era oluyimba walibadde toluddamu naye Eddy Kenzo luno oluyimba si lwasoose okuyimba yaddamu oluyimba lw'omukulu basudde bayita ekyebbeeyi abasajja mu music waliwo kye bayita music arrangement music wo atambudde atya okompozinga vocals bitambudde bitya ku Eddy Kenzo ye agamba nti views oba oli awo era obanga oli muyimbi ng'obalira ku buzitobo oba views mbadde ngoberako ku Grammy Awards nga bwe zatambudde omukyala yasinze oluyimba olw'amaanyi alina views 13,000 gyokka mu Grammy Awards ezakaggwa wabula Eddy Kenzo ye yayogedde ku kintu kya connections omukulu gwe bayita Big Guy yavaayo n'agamba nti omuyimbi Eddy Kenzo tayagala kuba ng'agaba connections ez'abazungu Kenzo yategeeza nti Big Guy waba ayagala bamuwe connection ajaddemu yewandiise mu Big Talent bamupromoting Inze ng'ovudde mu bino byonna this is busy music is busy oba okiteekera kola mulimu guno kunzija ku level okuntwala kuguliwa this is business don't forget omuntu yenna awulira ng'ayagala mukwate muyambe ajja ntuukirira nsabe nti Eddy oyagenda eri nembadde nsaba ngendeko naawe tiketi njirina tukoze tutya teri yali akikoze ekyokubiri inze omuntu yenna awulira nga bimulemeredde ajje mu sayininge mu promoting this is business omuntu ayagala omuti tegusituukira nnyo tesigenda kufuna sleepless night nwana kulaba nga nfuuka kyenda ate neetambula emayumba g'abayimbi mbugakola ki bayita omuntu yenna ayagala okumuyamba jje gyendi kubanza enkoze ate sijja kutandika kweta ye Musuuza Eddy Kenzo agamba nti endongo alabiddemu ebizibu bingi nnyo naye wulira byagamba nze sitomanzi sinaamu kantu konna kayinza gamba nti naye no bino ebisigadde is just background noise and naawe nga bw'omanyi abantu ebizibu babireetera Jesus bamukuba ne bamuta ne bamufumita atalina kyakaze ne bakola Nabi Muhammad naliko emeka eyo ne bandaga story yalwana mu nsozi eyo n'abasajja be naye ng'alwana n'abalabe yava ne Maka gye yazaalibwa n'abeera n'asenga e Madiina lw'abantu so obwo obutonotono obuyitamu ngamba abawagizi bange nti tebabufaako omukulu bamuyita basudde yayimba oluyimba nti tewawaana nti gwasinga linda bakuwaane naye bwe kyolina okumanya nti bangi bawandiise profesa awandiise ku Kenzo n'agamba sirabangayo kintu kya busiru omuntu ng'amanye ekituufu ate n'alowoozanga n'agamba Eddy Kenzo ekintu kyeyakoze okuddamu oluyimba okwepima ku musajja Fire Bongoley Lutaaya kyekyobusiru ekikyasinze kyekutegeeza nti abantu boogedde omukulu Kenzo ebigambo byeyogera bagamba nti kamwa kabi kassa siroganga kafeero yayimba akayimba ako ebigambo biyinza okuba byamuseseetuse naye era Eddy Kenzo asigala akola bw'aba agobera ku kya views omukulu oyo
gwe bayita Edirisa Musuuza ogenda kumpa ku ndowooza yo ogwali eyo owulire kubanga Eddy Kenzo